نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. oluvannyuma okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ebyenga n'emirembe bibeeko ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzizaako okubalamusa n'ekiramuso ekisenga ebiramuso byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kano lil faida bategeeza abamanya abasinga okugoberera obufu bw'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yalinga nkola ye yakulembezanga salaamu ku mukaddima nga bw'okiraba ku lunaku lw'ejjuma bw'abanga alina entuula ze. Tusaba Allah atuyambe okutegeera obufu bwe oba ekimanyiddwa nga sunna ze. Baganda bange abasiraamu abali eyo abatuuliriza n'abatulaba, tubasabira Allah okubanga abawa obulamu obusinga obulungi era nga bwe yatusimira ekyengera ky'obusiraamu. Tusaba Allah akitujjulyeko mu bulamu bw'ensi eno ne baganda baffe batannaba kulungamya, tusaba Allah abalungamye. Olunaku lwa leero nga bwe ennaku ezikulembedde era tulinayo omusomo gwaffe ogw'ebibuuzo ebibuuzibwa mu abatulaba bye mujja okuwandiika insha Allah. Bwe binaaba bituuse tujja kubanga tubiwa omusomesa waffe olunaku lwa leero abenga abitwanukulira insha Allah. Njala obajjukiza nti olunaku lwa leero tuli ne muganda waffe ng'amannya ge ye Dr. Ibrahim Jaafar Mugerwa. Allah gwatusobozesezza okuba naye mu lutuula lwaffe luno olw'eddiini yaffe. Tusaba Allah amwongere okumanya n'okutegeera, naffe atwongere okumanya n'okutegeera awamu n'okusaasaanya eddiini n'ogikolerako. Obutabalwisaayo ngenda kuba nti essaawa eno musaba abeere nti abatwalira ku salaamu ate oluvannyuma era nja musaba ng'embeera nga baganda abamukulembedde badde batubuulira ebigambo ebitujjukiza ku ddiini yaffe mu mbeera gye tulimu essaawa eno. Bw'anaaba amaliriza eddakiika z'anaaba tusayiddewo tujjukiza ku mbeera gye tulimu ate oluvannyuma tudde ku mulamwa ogw'ebibuuzo byammwe bye munaaba mubuuzizza insha Allah. Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متين ملونجي قال الله جل وعلا تمسى بسوق ساس مكسنين من بك وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبطل بابا لونجي tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu amukume wali ng'ali mu bulamu obusinga okuba obulungi ate ng'ali mu mbeera esinga okuba ng'emusembeza mu maaso ga Allah we jalla wa ala. Muganda wange ensonga gy'ayogeddeko okusinziira ku mbeera gye tulimu olwaleero nja gyogerako embeera ebigambo bifunda nga mu butuufu embeera eyo eriwo tewali kubuusabuusa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagitulagaanyisa dda yatugamba nti ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يتقام الله سبحانه وتعالى متكير يلم سورة البقرة نتقام أنت ولنبلونكم توليكم بوسا بوسا نجبا جزسا بشيء مبمكبينو ومانغا نا يوجد بنتو إبياوكنا بشيء من الخوف والجوع yagamba nti nja bagezesaako nakatono mu min alkhawfi mu kutya waljuu n'enjala wa naqsin min athamarat wal anfusi n'okubanga nja kukendeezaako ku myoyo gyammwe wathamarat nawekityo n'ebimera byammwe naye ku nkomerero y'amaizi n'agamba nti wabashiri sabirin naye mu mbeera eyo naabe batuuseeko wabashiri sabirin omuwanguzi mu mbeera eyo ye muntu anaagumiikiriza namanya nti mubutuufu kino kigezo kiva wa Allah subhanahu wa ta'ala era nga bw'akimanya nti kigezo kivudde wa Allah kyazzaako okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ffenna tuli ba Allah subhanahu wa ta'ala ate eri Allah subhanahu wa ta'ala yali obuddiro. Bino bigezo Allah subhanahu wa ta'ala abireeta naye Allah wabanga abireese kikyatwagala mu batayagala tutulugunya abatayagala kuba nti atubonyaabonya wabula aba n'ensonga enkulu lwaki atugesa n'ebigezo akatono nnyo ku bino ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala byatugesa nabyo. Yatugamba mu Suratul An'am n'atugamba nti walaqad arsalna ila umamin min qablik agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mazima
gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kimanye nti mazima twatuma ababaka ila umamin mu bibiina ebyakulembera min qablik ebyakulembera gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye abantu abo bwe twabatumira ababaka baagana okubanga bamukkiriza no kyetwakola tutya fa akhadnahum bilba'sa waddarra ne tubeera nga twabagezesa mu maali zaabwe alba'sa babufasiruna batugamba nti kwe kugezesa naye nga kukwatagana ne economy kukwatagana na maali fa akhadnahum bilba'sa ne tubagezesa n'ebigezo mu maali yaabwe mu byenfuna byabwe waddarra si mu byanfuna byokka wabula waddarra n'emibiri gyabwe nagyo kibeera nga tugituusaako okubanga gigezesebwa naye nga kyemba noonyaamu la'allahum yatadarra'un Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagala mu bino ebigezo byonna oba olyawo tubeere nga twemenya tukkakkane twetonde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era Allah kyagamba nti falawula idh ja'ahum ba'suna twegomba nti singa we bajjirwa ebigezo byaffe ebyo tadarra'u bakkakkana ne beetonda ne beemenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah subhanahu wa ta'ala tugamba atya walakin qasat qulubuhum nga bweri embikola y'omwanadamu wabula mu kifo ky'okuba nti beemenya ku ebyo ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala byabagezeseza nabyo bayongera kuba nti emitima gyabwe gikakanyala tukiraba era Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti falamma nasu ma dhukiru bihi ababaka baffe abo bwe babajjira ne bamala okubatiisa ne babatiisa nabyo ne babajjukiza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe babyerabira byonna byonna ababaka bye babasomedde ne babiwakanya falamma nasu ma dhukiru bihi bwe beerabira ne bafuula abeerabidde bye ababaka bye babasomesezza fatahna alayhim abwaba kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala yabaggulirawo emiryango gya buli kintu kyonna kye baagala olwaleero ensi ezeefuula egamba ezimanyikiddwa nti zenkulu ezaakula era ezoogerwako nga developed countries mutuufu zibadde zituuse we zituuse nga ziraba nti gamba zimazeeyo Allah agamba nti wanaaba beerabidde ebyo Allah bye nabatumira n'ababaka ne babyerabira ne bagana okuba nti babiteeka mu nkola ne basaba okuba nti bawakanya fatahna alayhim abwaaba kulli shay nja baggulirawo Allah subhanahu wa ta'ala yabaggulirawo emiryango gya buli kintu kyonna naye hatta idha farihu bima utu bwe baatuka ku level nga balaba nti nabo basanyufu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabawaddewo technology bakoze buli kimu kye baagala mu technology buli kimu kyonna bakituuseeko ekonomi zaabwe nywevu era balaba nga nabo alhamdulillah balina kwe batuuse to the extent nti mulimu bagamba nti batuuka n'okugamba nti wakyaliwo force yonna ku nsi kuno esobola kulemesa kugenda mu maaso kwa nsi zaffe fatahna alayhim abwaba kulli shay Allah agamba tujja baggulirawo emiryango gya buli kintu kyonna hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta naye Allah agamba nti banaaba batuuse ku level ey'okuba nti basanyuka ne baba basanyufu nnyo olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde akhadnahum baghta Allah subhanahu wa ta'ala ajja bakwatako kibwatukira Allah ajja bakwatako kibwatukira yembeera gye tulimu olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagalamu mu bino byonna la'allahum yatadarra'un Allah tugambye nti tutudde mu maaso ga Allah tubeere nga tumwenenyeza kubanga tewali kituukako okujjako nga fabima kasabat aidikum Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewali buzibu bwonna buyinza bubatuukako mu mbeera zammwe zonna okujjako nga bivuddeko ebyo bikola emikono gyammwe n'olwekyo baganda bange bannyinaza abampuliriza mbasaba tubeere nga tudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza bwe tuba tugesebwa n'embeera efaanaganako bweti tuba tulina kudduka tudde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwenenyeze bwe tunamwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala mweteefuteefu okubanga atugirawo embeera eriwo inna allaha la yughayyiru ma biqaumin Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukyusa mbeera y'abantu gye balimu hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa nga bo bennyini bakyuse n'olwekyo tunabanga tuzze mu maaso ga Allah ne twenenya ne tukakasa nti tulina mukama waffe atulinako obuyinza ku buli kimu huwa alqahar ye mukaki ye mukasa akaka embeera yonna yonna n'ebaawo bw'otuufu Allah subhanahu wa ta'ala ajja tugirawo embeera gye tulimu abeere ng'atuzza mu mbeera esinga okuba ennungi kano kamu kubonero Allah subhanahu wa ta'ala bw'atusindikira naye tukimanye nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti wama nurihim min ayatin abantu bonna gamba abalina amampaati abeefuula abakiwagi ma nurihim min ayatin Allah alina obubonero bw'agenda abalaga oba oliawo bategeere nti butuufu balina okubaako gye badda benenye naye wama nurihim min ayatin tewali kabonero konna ke tubatuusaako ke tubalagako illa hiya akbaru min ukhtiha
okujjako nga akabonero ako ojja kukesanga nti ate kaba kanene okusinga ku kakulembedde. Wano twafuna ekirwadde kya kolera, Allah ensi yonna yeziina ne twazirana, abahijjako tebaagenda buli kimu, naye tetwatukako ku mbeera efaanaganako bweti. Kolera n'avaawo alhamdulillah, Allah nasobosa ne tumusuuka. Ne wajja Ebola yantwazirana, teryakukwatako, teryakusemberera, simanyi biki. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugjawo. Ebola bwe yajja yali akbar min kolera, yali munene okusingako okukolera. Kati olwaliro was the coronavirus. Mutuufu tugamba nti afadhali ate obaako n'Ebola okusinziira ku mbeera gye tulimu. N'olwekyo baganda bange, bakadde bange, bino byonna Allah atugezesa nabyo tubeerenga oba oliawo twekuba mu bifuba, tudde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tubeerenga tumwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, ajja kubanga atugirawo embeera. N'ekyo mukadde wange, muganda wange, mwannyinaze ampuliriza oba ndaba, ekikulu kya byonna buli omu mu mbeera gye tulimu eya quarantine, self isolation, buli omu gyali, dda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga omwenenyeza. Tukthir min al-istighfar, itiiza okuba nti osaba Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akusonyiwa. Tukthir min at-tawba, itiiza okuba nti weenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala mazambi g'omanyi ne g'otamanyi. Eyo embeera yokka ejja okuba nga etugisa mu mbeera eno gye tulimu, tudde mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atusaasira, atukyusizeemu ekisinga okuba ekirungi, atusonyiwe amazambi gaffe n'ebyonoono byaffe byonna bye tugwamu ng'abatonde, ate atukyusizeemu embeera esinga okuba ennungi. Hadha wa barakallahu fikum, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Saba Allah akkirize ebigambo by'otujjukiza, naffe ateekemu abo abajjukizibwa ne balondamu ebisinga okuba ebirungi. Wallahi dokita, ensonga ebadde nnene, kubanga n'omukulembeze w'eggwanga emuddiza ku TV ennaku eziddiŋŋana. Naye tusaba Allah yenna, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah yasinga okuba omukuumya owasingira ddala obulungi, ate nga yasinga okuba ekisa mu bonna abasaasizi. Baganda baffe abatulaba, insha Allah, njagadde okuba nti ensonga eno olw'obukulu bwayo njagadde ogyogerako olubereberye nga muganda waffe dokita tannabatandika kutusomesa. Y'ensonga gye tuzze tuddiŋŋana, ensonga ekwatagana ne studio z'ekibiina ekimanyiddwa nga Thuraya Islam Media. Tuzze tukibajjukiza oba nga tukibategeeza nti insha Allah enniya eyajjula gye tuli, nga tusaba Allah agijjulirize, nga mmwe be tulina okubeera ntuddukira oba okutegeeza omulanga guno. Omulanga guno twagala okuba nti Thuraya efuna studios ezinaavaamu TV endala ey'obusiraamu mu ggwanga lyaffe, esobola okuganyulwamu bonna abawulira olulimi lwaffe Oluganda. Tusaba Allah atugase nayo, naye wabula ettaffaali yo liri mu mbeera eno. Muganda wange gwe atulaba, Thuraya ekwagala ogiwe siringi 10 bwe kiti ekya shiringi eza Uganda, nga ekikwagaza ogikiwe buli lunaku, kitegeeza nti omwezi zibeera 3,000, ate omwaka ne gibeera 36,000. Ensimbi ezo zisoboka eri abamu ku ffe, bw'obanga Allah yakusitula ng'osobola okuwaayo ekyusingako awo, oba ng'osobola kuweerayo mukyala wo n'omwana wo, bw'osalawo abantu 3 obeera 10,000. Ensimbi ezo taffaali ddene nnyo gye tukakasa nti ejja kuba mu sadaqatul jariya gy'onooba okoze eri Allah. Tukakasa nti Allah omulimu gwo gwajja kugukkiriza, wabula ogwaffe gwa kukujjukiza. Nja kukusomera ennamba y'essimu eno, nkusaba obeere nti ogiwandiika osobole okuba nti owuliziganya nayo ku nsonga ekwatagana n'omulanga guno. Eri 0705 1 3 9 3 0705 9 Njiddamu ogusembayo 0705 111 999. Saba Allah abasobozese era abateekemu abo abajjukizibwa ne bakolamu ekisinga obulungi ku ebyo babagambye. Mukadde waffe dokita, katandike n'ebibuuzo by'abaganda baffe bye babuuzizza ku nsonga ekwatagana n'eddiini yaffe. Wawo omuganda waffe wano ayitibwa subhanallah, ayitibwa
Muhna Firdaus binti Bashir agambye bwati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: Ya Sheikh, yesterday they talked about fasting too many days during this month of Shaban if possible. Please, I need more explanation on this. Ya Sheikh, when they are talking about Sunnah days like Monday, Thursday plus the white days, it's not bid'ah for me to fast from like Monday to Friday in the 4 weeks found in this month. In every week I fast like 5 days. Okuvuunuliramu baganda baffe abayinza okuba nga tutambula nabo abuuzizza nti olunaku lw'ejjo baabuuzizza oba baasomesezza ku bulungi bw'okusiiba mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Shaaban. Naga nti njagala okubeera nti I need more explanation on this. Njagala bayongere okukingaziirizaamu oba okinnyonnyola. N'agamba nti mu guno omwezi mulimu ennaku ennungi ezimanyiddwa Mande n'Olwokuna. Abaffe tekibeere nti nzudde mu ddiini nga nsazeewo nze okusiiba nga ngatta okuva ku Mande paka tugeze paka ku Lwokutaano. Buli wiiki nembeera nga katugeze nsibyemu ennaku 5. Kyekyo ekibuuzo mukadde waffe. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muganda wa mwannyinaze ndoza yabuuzizza baabuuzizza agambye nti okusinziira ku bibuuzo ebyabuuziddwa eggulo oba expansion yabaddewo eggulo, abaffe okusiiba omwezi mu Shaaban mulimu ennaku ezimanyikiddwa nti za sunna bulijjo nga Mande n'Olwokuna n'ennaku enjeru, si bwe kiri? Kakati agamba nti ye bw'aba asobodde tasobola kuyungawo n'asiba ennaku nga 5 omulundi gumu talonze mwezi. Kubanga mwamugambye nti guno omwezi mulungi kusiibiramu. Wona okwanukula tugamba nti wabillahi tawfiq nti mwannyinaze kimanye oba bonna batulaba bakimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi mu kusaasira kwe okungi ennyo eri ebitonde bye yatuyinjiwaliza emirimu gye tusobola okuba nga tusembera mu maaso ge nagyo. Era kivula nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadithi al-Qudusi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti tewaliwo mulimo gwonna gusinga kusembeza muddu we mu maaso ge ng'ogyo emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyamulalikako. Naga nti wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba. Era omuddu asigala nga asembera kumpi nange okutuusa lwe ntuuka okuba nga mwagala, naye ng'ayita mu mirimu egyaki egya sunna. N'olwekyo mu bintu ebya sunna Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi sallallahu alayhi byeyateerawo okuba nga tuyitiramu okuba nga tusembera kumpi ne Allah waffe jalla wa ala mwe muli okusiiba. Era nga n'okusiiba mulimu minhu ma huwa muqayyad, mulimu okusiiba okukomeke either ku budde oba ku muntu, ne mbaamu n'okusiiba okute. Okusiiba okute ng'okusiiba kwa Daawud alayhi salam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti afdalu salati ba'da al-fariida salatu Daawud. Naga nti wa afdalu siyam ba'da Ramadan siyam Daawud. Nti okusala okukyasinza okuba okulungi naddala okwekiro kwe kusala kwa Daawud alayhi salam, ate n'okusiiba okusinga obulungi kwe kusiiba kwani okwa Daawud alayhi salam. Nannyonnyola okusala si twagalamu, naye n'atuuka ku kusiiba n'agamba nti siyamu Daawuda yali kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman. Yali ng'asiiba olunaku enkira n'akola ki? N'asiibulukuka, ate n'asiiba oluddako n'asiibuluka oluddako. Kakati kwe kusiiba okusinga obulungi okwe kusiiba okuli mutlaka nga si kukomeke. Naye ate ne wabaawo ne type endala y'okusiiba nga kukomeke, either nga kukomeke ku muntu gamba ng'okusiiba kwa nadhir oba nga kukomeke mu biseera. Nga mu kukomeke mu biseera mulimu okukomeke nga kwa usbu'iyan kwa buli wiiki, ne mbamu okukomeke shahriyan nga kwa buli mwezi, ne mbamu okukomeke nga kwa sanawiyan nga kwa buli mwaka. Okukomeke shahriyan manya usbu'iyan okukomeke nga kwa buli wiiki kwe kusiiba ng'ennaku eza Mande n'Olwokuna. Ennaku lwa bbalaza n'Olwokuna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yazisiibanga, era n'annyonnyola ensonga lwaki yazisiibanga. Ne mubaamu okusiiba
okukomeka mu biseera nga kwa buli mwezi ng'okusiiba ennaku 3 buli mwezi nga nekisingako obulungi kwe kusiiba ennaku enjeru zituyita ayyamul bid, ennaku enjeru olunaku lwe 13, 14 ne 15. ate ne wabaawo n'okusiiba okukomeke nga kwa mbiseera kwakomekebwa mu biseera naye nga kukomeke buli mwaka ng'okusiiba kwa yauma arafa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti okusiiba kwa olunaku lwa arafa yukaffiru sanata almaadiya walbaqiya. Allah subhanahu wataala akusonyiwa amazambi ag'omwaka guno gwolimu n'ogwakola ki ogwayita n'ogwobaamu. N'okusiiba ku lunaku lwa ashura nakwo kwa buli mwaka, lunaku lwe 10 mwezi gwa shahrullahi almuharram, mwezi gwa Allah ogwa muharram. Kakati okusiiba kungi nga ne mu kusiiba okukomeke okwa buli okw'omu biseera kuli shahari mwe n'okusiiba okwa Sha'ban, omwezi gwa Sha'ban. Aisha radiyallahu anha mama waffe oyo mulungi Allah amusime ku ye yatugamba nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'asiiba omwezi gwonna okujjako omwezi gwaki ogwa Sha'ban. Kana yasuumu Sha'bana kullah wa kana yasuumu Sha'bana illa qalila. Yasiibanga Sha'ban kumpi yenna, yasiibanga Sha'ban okujjako ennaku ezikola zitya esinga obutono. Era mu hadithi endala Nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti bwe bamubuuza lwaki asiiba omwezi gwa Sha'ban n'agamba nti hadha shahrun yaghfalu Allahu anhu, yaghfalu nnaasu anhu afwan, nti ogwo omwezi abantu abasinga bakola ki bagayaalira baina Rajab wa Ramadan, buli wakati wa Rajab nani ne Ramadan. Rajab twamumazeeko ne tuyingira mu Sha'ban tuddako ki Ramadan. Kati Sha'ban gwe yali akola ki gwe yali ategeeza n'agamba nti era omwezi ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe mwezi ogwanjulirwamu emirimu gy'abantu, fayiro z'abantu mu mwaka zitwalibwe wa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti fa uhibbu, era nange njagala nnyo nze nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirimu gyange gyanjwe mu maaso ga Allah wa ana saim, nga nange nkoze eki nsiibye. N'ekyo okudda ku kibuzo kya munnyinaze nti okusiiba mu Sha'ban kozesa chance eyo obanga olina obusobozi, kubanga bangi bambi oba oliawo abatalina busobozi busiiba mu mwezi gwaki, abatalina busobozi busiiba either olw'endadde ze balina oba olw'embira gye balimu. Kati ye wabanga alina obusobozi tumukubiza tumugamba nti asiibe nga bw'asobola, asiibe as much as she can, nga bw'ayinza okuba nti asobola. Nnaku 2 kyabuuza nti bw'aba agassewo wonna n'asiba ennaku nga 5 mu wiiki abaffe tekiba bid'a, nedda tekiba bid'a, olwa hadithi ya Aisha radiyallahu anha gyatunyumiza nti Nabi sitayalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'asiiba omwezi ogutali gwa Ramadan kumpi n'abula gumalako okujjako omwezi gwaki ogwa Sha'ban. N'olwekyo alina obusobozi bwonna, era nga tukubiza ne bannaffe abalina obusobozi nti asobola okuba nti yenyagira empeera y'okuba nti asiiba mu mwezi guno, ayitirize nga bw'aba asobola. Asallahu an yarhama anna wa anhu. Inshallah boolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba nti amusaasira. Amin ya rabbi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khayr. Amin. Ekibuuzo ekirala kiva eri abuuzizza nti a man allowed to teach a female which is not his wife? Okuddira mu bannaffe nti abaffe kikkirizibwa mu Busiraamu omusajja okusomesa omukyala atali mukyala we? Naam, abaffe kikkirizibwa omusajja okusomesa omukyala atali wuwe. Twandukanga tugamba nti kisinziira embeera gy'abamusomesaamu, kisinziira mbeera ki gyakola ki gyamusomesaamu. Awalan tekikkirizibwa mu Busiraamu, la yajuuzu shar'an, tekikkirizibwa mu Busiraamu okubanga omusajja yeeyawula n'omukyala atamuzira kola ki kuwasa. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yakhluwanna rajulun bimra'a illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Tayinza kweyawula omusajja na mukyala atamuzira kuwasa okujjako ng'owokusatu kuba baki aba shaytan. Kwegamba yebeera ey'okusatu yebeera ezannyazannya obuzannyo bwayo nga bwemanyikiddwa. N'olwekyo omusajja alina takkirizibwa kuba nti yeeyawula na mukyala ku nsonga yonna, si nsonga mbu oba simanyi ate amuddiramu kibuuzo simanyi akola ki. Era ne kano kankayiseewo bannyinaffe balina enkola yaabwe gye batera okukola. Seeka kano kino kyange nzekka, embeera eyo si ntuufu. Wabula bwe kiba nti bweyawudde n'omusajja nga waliwo maharamu, tekirina buzibu ekyokulabirako nti
nsobola omusomesa kasitamba nga musomesa ne bbaawe ekyo tekirina buzibu obanga musomesa ne mutabane we omutabane we akuze so si kuleeta akaana ak'emyaka 5 koyinza n'okukusema eno ogaa nti dakiika 3 kajja kuba kamaze okukola ki okwebakala wabula mutabane we obukulu oba abantu bonna bamaharim abamanyikiddwa mu busiraamu bw'abanga waali awo tekirina buzibu nsobola okuba nga musomesa naye okuba nti musomesa nga ye ali omu nti tweyawula olw'okuba tusoma Qur'ani tusoma kino la hadha la yajuzu ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu wabula senga ate mba mbasomesa nga bali majmua nga bali mu group amakulu bo abakyala nga bali mu group abaffe ekyo kikkirizibwa ekyo tekirinako buzibu wallahu ta'ala a'lam naye ng'ate era tusigala tugamba omuwalimu agenda basomesa okubanga yakhafu ala diini yakun ghayura ala diinihi akwatibwa eddiini y'obujja okitegeera kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti ma taraktu fitnatan adarra ala rijal tiyalekayo fitina esinga kuba nzibu nnyo kufa abasajja okujjako fitina y'abakyala abo nabo bennyini bakimanyi okitegeera so n'olwekyo wabanga ali mu group sekambuzeemu ku gurupu kirimu omuwendo nti abakakyala balina kutandikira ku 3 baki gye bakoma okuba obungi ekikoma okusinga okuba ekirungi naye kwegamba nti babanga bali nga 3 okudda waggulu tekirina buzibu aba asobola okuba nti kubanga kinkibuuzizza asobola okuba nga asazeewo okujja na munne gwe bakwatagana nnyo mu ndowooza ne muntegeera Allah musaasire ekyo katusuubire nti abasatu okudda waggulu kubanga ne balama ba hadith bamuhadithin bwe baali batandika okuba nti bannyonnyola tawatur at least hadith emutawatir bagamba nti yenamba gamba hadith alladhi yastahil nga tesobola kuba nti abantu abo bonna bajegattako ku bukyamu obugiri bukolaki obugirimu n'olwekyo tusuubire enamba yogyekoma okuba ennene gye kikoma okuba nga kyekisingako obulungi naye bwe kibanga bano basobola okuba nti bakwatagana ku kikyamu fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi kubanga kino nabbi sallallahu alayhi wasallam yakikolako lumu yabuulira abasajja bwe yavaawo nadda eri abakyala naye nakola ki nabo n'abaako ebigambo byayogerako nabo so tekirina buzibu bwe kibanga bali mu gurupu naye era sitiire kisingako obulungi kwe kuba nti wabeerawo ki olutimbe mwalira omuntu ayinza okugamba nti ekiri ekyo kisoboka tusobola bitegeera ebyo mutegeeza min wara'i alhijab okiraba naye nga osobola bulungi nnyo bitegeera kyekisingako obulungi n'olwa tekinologi alhamdulillah Allah gwatuusizzaako nti osobola okuba nti woli wano osoma nga abantu bakulaba wali ku TV nga nawe oli ku screen ne bakulaba ekyo kyandisinzeeko obulungi wallahu ta'ala a'lam ekyokubiri mu kyomukadde wange ekiriko emyaka ogeza nti omusomesa owo aba yasaze okweyawula n'omwana ow'obuwala tugeze nti omuwala waba myaka 5 akasomesa yasaluna oba 10 nti akakkirizibwa nti oba bwayingira mu gino takkirizibwa kiriko emyaka la shak abaana bato obusiraamu bwajjanjula nti bo tebalina nnyo buzibu kyebulaba nti hatta ne waba afudde kimanyikiddwa bulungi mu busiraamu nti omusajja takkirizibwa kuba nti anaaza mukyala ng'afudde okujjako bw'abanga mukyala we kiraba n'omukyala takkirizibwa kunaaza musajja ng'afudde okujjako nga bbaawe okujjako ku mwana ng'atanaweza myaka 7 kati watannakuza mu myaka 7 al-amru fi hadha wasi' embeera obusiraamu bwakola ki bwakita tekigaana omukyala asobola okunaza omwana otu kubanga aslan laisa bishai omwana agamba talina nnyo kyasobola kukola ki kyasobola kuba nti akyusaako kati bw'ababa nga bwana buto bwe butyo ekyo kirina buzibu asobola okuba nti abanazi naye mwana kasita atandika okuba nti atandika okukulirira atandika okuba nti obubonero butandika okweyoleka obwaki obw'omukyala obw'okukula kw'omukyala then awo batandikira okubanga sebo ekyo nja kusaba nga bw'okyogedde okitugaziyizeemu mu mbeera nti mubamu baganda baffe abapya mu busiraamu nabuze obubonero obwo buliwa obubonero in fact bulimu enjawukana z'abamanyi naye mu bufunze obubonero kwolabira nti omukyala kanjogere kuba waliwo obubonero bugatta abaami naki n'abakyala niwabaawo obubonero bweyawulidde abakyala bumu ku bubonero bwenyinza okujjukirako ndowooza mulimu okuba nti omukyala for example mathalan ajja amabeere ekyokubiri omukyala kutandika okuba nti ayingira mu nsonga zaabwe ez'abakyala ekyokusatu
mu myaka awo bayawukanamu nnyo Yes, sir. bayawukanamu nnyo abamu ne bagamba emyaka 9 abamu ne bagamba 12 abamu ne bagamba 18 15 naye nga kiriko obujulizi naddala ku basajja myaka 15 ekyo tujja mujulizi bwa hadithi ya ibn Umar radiyallahu anhu tebagenda okulwana mu lutalo lwe Uhud. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamuzaayo ng'alaba akyali muto. Olutalo lwaddako luno amugana ayina emeka? Ayina 14. Olutalo lwaddako yali amaze okuweza emyaka 15 ne bamukkiriza akola ki n'agenda n'alwana. Kati abamanyi ne bajjamu nti emyaka 14 omwana aba akyali muto so nga 15 aba akoze ki aba akuze. Naye ekyo kisinga kukola ku basajja kuba omukyala ebiseera ebisinga aba yakula dda. Omwana aba yakula dda. Aba yakula dda. Jjajjange yafumbirwa 12 n'azaala 13. Allahu akbar. Akyali mulamu alina 85. Allahu akbar. Sallallahu amwongere obulungi Amiina. Bamuteremu obulungi. Amiin. Mpozi n'okuba nti omuntu agamba ajjako enviiri zitali za bulijjo mu bifo bye ebyekyama nako kabonero akagatta akalaga nti omuntu akoze ki akuze. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair. Ekibuzo kirala kiva eri mwannyinaffe bamuyita Nansamba Shakira. Agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nsaba ku dduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasabisanga ennyo Allah ng'ava Taifa. Wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Naam. Mwannyinaze edduwa eyo tukimanyi bulungi nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bw'amala omussaako obubaka onosonyiwa ekigambo kiri nti gye yasabisa nayo so si gye yasabisanga ennyo gye yasabisa nayo Allah ng'ava Taifa. Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bw'amala okumugamba nti qum fa anzir situka ebyo byoliko biveeko ogenda otandika okutiisa ki abantu betukutumyemu. Nabbi yatandika da'awa ye nga bwe tugimanyi bulungi. N'atandika omu ku omu da'awa sirriya n'etwala ekiseera ekimanyikiddwa kumpi nga kigenda myaka ng'esatu. Then awo n'avaawo agamarhala n'agavaako n'adda ku da'awa ejahariya n'atandika okukowoola abantu abantu be Allah bwe yamugamba nti wa anzir ashirataka al aqrabin tandikira ku bantu bennyini ab'okulusegera ab'okumpi n'abakowoola n'abayita naye ebyavaamu ffenna tukola ki tubimanyi. Nabbi n'afuna obuzibu bungi nnyo mu da'awa eyo mutuufu ne batuuka okuba nti bamuhasara ne bamuboyikotinga ne bamusalako mu kiwonvu na bonna abakoze ki abamukkiriza. Nabbi embeera nemukaluubirira. Bwe yatuuka mu mbeera eyo n'agamba nti ndowooza kangezeeko ewalala. N'agenda e Taif ewali ekika ky'Abathaqiif alabe oba olyawo bo banaamukkiriza da'awa ye ne bamuyamba nako okuba nti batuusa embeera obuvunaanyizibwa obwo Allah bwe yamutuma eri abalala. N'atambula n'akwata ekkubo n'agenda wa e Taif. Bwe yatuuka e Taif waliyo abakulembeze baayo omu bamuyita Yalil ibn Kilal, omulala balinga basatu, omulala Mas'ud, omulala Habib, bonna nga bali batabani ba Ibn Amr wenzi baserabidde. Kati fa'arada alayhim al-islam, n'abanjulira ensonga yaki y'obusiraamu. Bamuddamu ebigambo byali bizito nga bizibu nnyo. Awo nekyo bamuwuliddeko dde Makka. Weebale nnyo. Kaga agenza obbasinga. Nga balina prior knowledge ku kyo. Ne bamuddamu bubi nnyo. Nabbi n'agamba kale we mba muganye mbasaba ensonga yange eno mugisirikire muleme ate kukifulumya. Kyebalinga kye bamuddamu baatabuti abaddu baabwe n'abalalu baabwe basufahauhum abantu abali ababuyabuya ne bamuteera ne bamukuba amayinja ne bamutwala nga mu njoga yaffe lwali tugenda nti mutwala nkaguddeyo bambi sallallahu alayhi wasallam bamukuba amayinja fa admauhu ne babeera nti bamuyiwa omusaayi
bagamba abawandiisi b'ebyafaayo netuuka n'okubanga engatto ze yatuuka okubanga bw'alinnya bw'ati musaayi gwekola gutya guvulula. inna lillahi wa inna ilaihi ebino nga biva ku khairul bariya ogamba ekitonde kyasinze okuba ekirungi ekitonde Allah kyasinga okwagala. wallahi Allahu akbar. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiina kyakkulu okujjako okudduka ataase obulamu bwe bw'atyo n'avaayo najja yaggukira mu nnimiro batugamba nti nnimiro ya Utba ne Rabia batabani ba Utba ne Rabia n'awummulirako awo mbeera bambi ng'ekoze eki ng'emususseeko bwe yamusukkako sallallahu alayhi wasallam bambi malaku Jibril agenda otunula bw'atyo okudda engulu ng'alaba ekire waggulu we. Malaku Jibril alayhi salam abaali awo ng'alaba Jibril alayhi salam nemugamba nti ya Muhammad wange Muhammad nkubulireyo amawulire ag'essanyu namugamba nti naam namugamba nti hatha malaku ljibal Allah subhanahu wa ta'ala awulidde ebigambo by'abasajja abo n'agamba naye atumye malaku ljibal atumye malayika evunaanyizibwa ku nsozi ogiragire kyoyagala era waayita kaseera mpawo nakaaga malayika neekola ki nemugira salawatu rabbi wasalamuhu alayhi nemugamba nti ya Muhammad ana almalaku almuwakkala ala aljibal nze malayika evunaanyizibwa kuki nsozi inshit bw'oba oyagala atbaqta alayhim alakhshabain nsobola okubumbawumba obusozi buno bwombi biriri bwe bali wakati waabo nembubakubako. Allahu akbar kabira. Mu mbeera eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yalimu ng'abasajja babadde alowooza nti oba oli awo banaategeera ebigambo byagenda okwogera bebanategeera daawa ye bw'atyo malayika bwe mugamba bw'atyo baamukola kati malayika nejja n'ekigambo ekyo n'agamba nti la Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nedda tomanya oba oli awo ku migongo gyabwe kwe kunaava abantu abanategeera la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Laka Allahumma ighfir liqawmi ay Allah saasira abantu bange fa innahum la ya'lamun kubanga tebakola ki tebamanyi. Era Aisha radiyallahu anha mutalo wa Uhud tukimanyi bulungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunamu ebizibu bingi luvannyuma lw'okuba nti yeebuuza ku basahaba n'abaga nti abange mulaba mutya tufulume tugende tulumba omulabe oba tumulindire wano ewaffe ne baga ya Rasulullah tufulume tusobola mulindire wano ewaffe tufulume ne bafuluma abaya akadda munda ateekako kombatiyati ne bajja mugala yaso naye tulabye tulowooza nti ndoza tumulindire wano n'abaga nedda tekisoboka tekigwanira ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze oteeka kombati ate n'agijjako n'ekyo tufulume nga bwe mwasazeewo omulundi ogwakoze eki ogwasoose n'afuluma n'abasajja byafanga nga bitugamba abasajja 100 abalwanyi wakati awo Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'akonvinsingako n'amatizaako bisatu n'abikola ki Nabbi n'asigaza lumeka n'apiza 7. la ilaha illallah. Naye ng'abantu bagenda okweŋŋanga 12,000. Allahu akbar. Batuuka mu battlefield wali Uhud kakasa ate goli kafuluwaawo nnyo mashallah sallallahu ekyengere ekyo esebo atandika okuteekateeka ejjeerye ye mukadde wange kati mayoteekateeka n'akwata abasajja 50 beyayita barumat abalina experience bakafulu mu targets n'abateeka ku kasozi komanyi obulungi kebayita jabal rumat n'abagamba nti abaye la tatruku jabal order from above la tatruku jabal temugeza ne muva ku kasozi ako sawaun ghalabna am walibna sinsonga tuwangudde oba tuwanguddwa. N'ateekateeka olutalo lwe nga bwe lwatambula kakati bambi first phase kimanyikiddwa nti abasiraamu bakola ki bagiwangula era ne bagoba abalabe abashiriku bamushirikiina ne badduka olusanvu olwo Allah ateekamu baraka omutwalo n'2,000 ne badduka nga baddayo bakwate kubere bazzaayo wa e Makka gye baavudde naye badduka bwe bati abamu nga bagoba abamu nga bakuŋŋaanya eminyago gyaki ne basuuziza kakati baba bagenda Sayyidina Khalid ibn Walid yetana okusamuka ebiseera ebyo radiyallahu anhu kati atuuka agenda okulaba nga abasajja bano byadde asinga okutya mu kafo aka strategic ennyo kano kerateddeko abatageti akasozi ako nga wallahi bavuddewo
nagamba baaye kati bonna babagobako ekiseera bagenda okulaba nga mutuufu abasajja badduka ne bagamba nti tubaleke abagenzi kati agenda okulaba tibakyabagoba ate ne bali baada ati bakoze eki nagamba baaye musooke muyimirire yali musajja komanda tawunyibwamu so akyusa akuŋŋanya akagurupu ke abakomyawo ne bakomawo min wara iljabal ne bayita emabega wakasozi ako ne bajja ne babagwamu wakati nga tebamanyi ne bano abaali kasozi nabbi be yali abadde oda nti bavaayo baali abantu 50 ku 7 najjako 50 n'agateeka wa kasozi ako kati ne bakkira wansi ne beyateekateeka abo mutali bagenda okweŋŋanga omutwalo omulamba akati nabo ne bakka mukama waabwe nabaga nti abange mujjukira ekigambo sasa metugambye nti laa tatuluku ljabala baali temuva ku ki ku kasozi kano naye nga tebakyabiwulira ne bakkira wansi nabo ne batandika okubanga bakuŋŋaanya emigabo kati Khalid bwe yakomawo n'abayita emabega nga tebakirowooza nkirowooza ne bayisa bubi nnyo abasiraamu ne nabbi sallallahu alaihi wasallam naye Katonda n'ayisibwa bubi n'akosebwa n'atuuka n'okuba nti yamenyebwa amannyo ge arubaiya gano gabayita amasongeza agawano ne gamenyeka kati bagamenya sallallahu alaihi wasallam Aisha kwe kumuuza ekibuuzo kino n'agamba nti ya rasulallah yamugamba nti hal ata alaika yaumun ashaddu alaika min yaumi Uhud Aisha yabuuza amugamba nti ya rasulallah waliwo olunaku lwasinga okuzibuwalira ng'olunaku lwe Uhud obuwangazi bwo ya rasulallah Allah ekyakibuuza alaba lubadde luzito nga luzito mutuufu nga luzito n'amugamba nti ya rasulallah hal ata alaika yaumun waliwo olunaku wali osinkanyeko nga luzito ng'olunaku lwe Uhud luno nabbi n'amugamba nti ya Aisha owaye Aisha lakad laqitu min qaumik ma laqit wallahi byo binafuna mu bantu bo nabifuna byali bingi naye agamba nti wakana ashaddu ma laqit yawm al-aqaba naye ekyasingayo mu byonna kye nasinga okubanga kyanyiga ne kimpisa si bulungi akazito amunyonyera akazito kenkyafuna okusanga yawm al-aqaba olunaku lwe nagenda e-Taif muganda mwanyinazi kyakola ki kyabuuzaako nkiraba ssebo kakati embeera teyali nnyangu kubanga agamba nti aradtu nafsi ala abdi yalil nagenda neyanjula mu maaso ga basajja bali abasatu benjogeddeko abdi yalil ibn kilal ne masudi ne habib n'abanyonyola ensonga zaabwe neyeyanjula mu maaso gaabwe ne bamuddamu ebigambo bitali birungi sijja bigendamu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam angamba zaayo we twakomirira nti bw'abeera mu nnimiro y'abasajja abo Utba bin Rabi'a alaba ekire waggulu we bw'akiraba n'alaba Malak Jibril nemuwa amawulire ago ag'essanyu n'egundi ne Malakul Jibal naye nejja era nayo neyongera okubanga ekakatiza ekigambo kyekimu bwe yamala okuteeramuko bw'ati n'awanika emikono gye mu maaso ga Allah we edduwa mwanyinazi gyabadde akola ki gyabuuza n'agamba nti Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati tay Allah mazima nze mpaaba gy'oli dha'fa quwwati obunafu bwaki bw'amaanyi gange wa qillata hilati gamba n'obutono bw'amagezi gange okupalapanya sirina kupalapanya kwenina nina amagezi twayita okweyiya okweyiya kutono nnyo kwenina ya Allah n'agamba nti wahawani ala nnasi era mpaaba gy'oli Allah wange obunyomofu bwange eri abantu ya arhamar rahimin owange omusaasizi asinga abasaasizi bonna n'agamba nti anta rabbul mustadafin Allah wange gwe mulezi w'abanafu abatalina mwasirizi wa anta rabbi era gwe mulezi wange abuuzaga nti ya Allah ila man takiluni Allah nze wano wendi wano ndekeddaani Allahu akbar awulira sebo yali musenge si yaga nti ila man takiluni ya Allah nze ani gwokoze eki gondekedde ila ba'idin yatajahamuni riwayati zikyuka mbaga ila qaribin yatajahamuni ay Allah bafe Allah ondekedde mulabe weewala yenna agamba akatuse face tajahum gamba ye muntu ali awo alabusa yenna by'emitaafu mujibu lahu wajhun karih
kyenyi kugamba kino kitiisa kitamwa au ila aduwin malaktahu amri mungu ondekedde oli oba ondekedde mulabe malaktahu amri nga gwe wadde ensonga zange yaba azitwala mu maaso yagamba yalina obuyinza kuki ku nsonga zaabwe allah nabbi n'agamba ekigambo n'agamba nti in lam yakun laka alayya ghadabun fala ubali allah wange ebyo byonna sibinaako buzibu oba tolinaako busungu bw'oba toli munyiivu gyendi mungu sirina buzibu ku nsonga eyo naye walakin afiyatuka awsaali naye allah subhanahu wataala okusonyiwaako ate kugazi nnyo gyendi amakulu tekusobola kuntaliza nsobola okuba muki mu kusonyiwaako naga nti audhu binuuri wajhik nekingiriza n'ekitangala kyekyenyi kyo alladhi ashrakat lahu ekimulisizza ebiki alladhi ashrakat lahu dhulumat wasaluha alayhi amru dunya wal akhira nekingiriza n'ekitangala kyekyenyi kyo ekimulisa ebizikiza byonna era nga kyekirongoosa amru dunya wal akhira ensonga z'ensi ne ku akhira nekingiriza nakyo min an yanzila alayya ghadabuk okubanga nzisibwako obusungu bwo allah subhanahu wataala allahu akbar bigambo ebyo biwulira naga nti au yahilla alayya sakhatuk oba okubanga nzisibwako obusungu bwo laka alutba allah subhanahu wataala alutba bimana rida ay allah gwasiima wala hawla wala quwwata illa billah oba illa bik era sirinawo wala hawla sirinawo ngeri yonna sirinawo kwejja konna nga wovuunudde wala quwwata sirinawo maanyi gonna illa bik okujjako nga ngajjawa ngajja gyoli allah subhanahu wataala eyo dduwa eyo alimamu tabarani yajogera ne kadhalika alimamu albaghawi yajogera fi tafsirihi osobola ogisangamu insha allahu taala wallahu taala alam wabillahi tawfiq jazakallahu khair mwanyinaffe y'omu nansamba shakira alina ekibuzo kya sheikh alina erinnya lyakozesezza naye katusome nga bwakoze agambye sheikh anti bakadaama abalya ebintu by'abawarabu subhanallah sheikh buli kimu tumala kusaba ekibuzo kyakibuuliza mu mbeera nti omuntu yannyonnyoddwako wanijja ku sheikh Isa omuntu obutalyaza amaanya kati aleese ensonga eno nti bannaffe abamu abawagalya mu bawarabu ebintu bajjayo bujja ne balya balamulwa batya allahu akbar kituufu bakadaama abafa ebintu balye buli bagenda bakavule bukaavuuzi ekituufu kiri nti wallahu taala alam nti embeera eyawukana kwegamba kisinziira abaffe ekyo si buli kulamula nti kubuna buli omu wabula buli omu asobola okuba n'okulamula ki n'okulamulaokweyawulidde ye kubanga kisinziira ku mbeera gye yasanga mu bakama be waliwo banyinaffe abakola mu mayumba ago naye nga avunaanyizibwa okuba nti ateekerateekera bakama be ate naye n'afumba eyiye obanga bamugulira emmere ng'ateeka okuba nti akola ki yeefumbira eyiye waliwo abalala abakolamu nga kiri open alira wamu naki ku mmere gyafumbye bw'abanga mirimu gyakola mulimu n'okufumba n'ennyini kwasira n'agenda n'akola ki ebintu ebijja mu fridge bwe babiteekawo bwe babireeta kwegamba buli muntu wawaka ali free okuba nti akola ki yeesaavinga okusinziira ku mbeera nga bweba yeetagisiza kati bw'abanga ali mu bantu abagwa mu kkoba eryo kitegeeza nti baamuwa olukusa oluli mafutuha baamuwa permission olukusa oluggule amakulu nti bingi nti oli wano kati naawe you are part of the family oli kitundutundu kuki ku family n'olwekyo ebintu tubikozesa kyenkanyi bwe babizze ng'oli mu bwetaavu si kuba nti nnyo nti ekuluma ate odduka osaba ki osaba amazzi ogugulawo fridge bwebanga bagali mu fridge n'osinako gwe weetaaga n'onywa n'okola ki genda naye waliwo okubanga bakamawo baakulaga nti toteekeddwa kola ki kusukka wano balina ekkomo lye baakuteerawo ntuteekeddwa kusukkawo bw'obanga okimanyi nti olinawo otateekeddwa kusukka then oba toteekeddwa kuba nti osukkawo
oba toteekeddwa kusukkawo okujjako ng'osukkawo nalukusa lwabuuza olwaleero era obanga okikoze ng'okimanyi nti abantu bakulaga nti olina kukoma wano gwe n'osalawo osale ekkubo osale boundaries ezo osalosala olwo kitegeeza nti oba mulyazaamaanyi oba ogudde mu bantu eggule bakoze eki be bajogeddeko abalyazaamaanyi naye ng'ate nkikwewaza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullu jasadin fima maana alhadith yagamba nti omubiri gwonna nabata ala haram ogukula nga gukulidde ku haram kubanga emmere gy'olya oba ekintu kyonna kyonna kyokozesa nga tolina lukusa lwakyo manya nti kicontributinga kyekiseefu kiyambako okukula kwaki kw'omubiri gwo kati nabbi agamba nti kullu jasadin nabata ala haram omubiri gwonna ogukula naye oba lwala luno ne lukula naye nga lukuze olwa haramu gwe wakoze eki gwe watadde mu mubiri gwo fannaaru awla bihi nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuliro gwe gusinga obulungi eri omubiri ogwo ogulya haramu n'olwekyo mwanyinaze ekibuzo soa kigamba nti nkiwumbewumbe nkikomeke wabula kisinzira ku mbeera ekola ki eyawulidde buli omu gy'asinga okumanya eri mu nnyumba gy'akolamu wallahu taala alam amin mwanyinaffe nange obirukaye ye atujjukiza agambye and also remind to our sisters who haven't cleared the missed days or last Ramadan oba ku butuuse nga bwebutugambye kikulu nnyo sheekhe yongera okitangazaamu nti kwegamba banyinaffe tukimanyi bulungi nti banyinaffe kizibu nnyo okujjako ng'omuntu either akyali muto oba nga akuze naye kizibu nnyo omukyalo okuba nti asiiba omwezi gwa Ramadan n'agumulako mulamba olw'embeera emanyikiddwa ye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kola ki yabasiimira eyawulidde ku bo nti omukyala agenda mu nsonga ze kakati mwanyinaffe atujjukiza ensonga nkulu nnyo nti olwali tuli mu Shaaban tubala nnaku mbale bubazi okubanga tuyingira mwezi gwaki ogwa Ramadan wayinza okubaawo munnaffe kubanga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yakiraalikanga ala tarakhi kugamba osobola okikeereyamu sitteeka nti Ramadan ogwako bwoti ng'otandikirawo enkeera kwegamba kati oli free okuba nti ennaku ezo esasula okusinza ku busobozi bwo nga bw'oba okoze eki bw'oba oyagadde kakati kyatujjukiza nagamba nti bonna bonna abakyalina ennaku ezibabanjibwa mu Ramadani enkadde bagezeeko okulaba nti bakikiriyalinga mangu kubanga Ramadani anaatera okuba nti ayingira wallahu taala ekibuzo kye kiva eri mwanyinaffe omulaba mwita Firdausi Asmat agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omukyala asobola okusalira abaana be akiika nga baawe mulamu naye nga bayawukana ekibuuzo ekyo abaffe omukyala asobola okusalira abaana be akiika oba ensamare ani ateekeddwa okuba nti asalira abaana biki akiika abaana ani ateekeddwa okuba nti abusalira akiika mutuufu ekibuuzo ekyo kirimu enjawukana z'abamanyi abamanyi bakyawukanamu kawulo esooka bamanyi baffe abamalikiya wakadhalika alhanabira bagamba nti taata yateekeddwa okukola ki okusalira omwana we eki okusalira omwana we akiika ibn hazim al-dhahiri muhammad ibn hazim niye agamba nti akiika esalirwa omuntu gamba ekakata ku maali yaki ey'omwana yennyini omwana yennyini maali emu ateekeddwa okukola nti akola ki asalirwa akiika embasera bidde ekigambo kiri kati ne wabaawo abalala bagamba nti akiika esalirwa omuntu ateekeddwa okuba nti alina obuvunaanyizibwa ku mwana oyo ekiba kitegeeza nti bwe kibanga ani akulabirira bw'obanga akulabirira yateekeddwa okuba nga yakola ki yakusalira akiika ekigambo ekirala nekigamba nti omuntu yenna yenna sawaun ali mu baluganda bwe bakojja oba sengawo oba ani asobola okuba nti akola ki nti asalira omuntu akiika wallahu taala alam okusinziira ku bigambo ebyo ekisingako obaoliawo okuba ekituufu nti ensonga alhamdulillah nte engazi kubanga tukimanyi bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam aqa ala alhasan walhusain yasalira hasan nani husain naye tebaali baana be baali baana be shar'an kitegeera naye nga baali baana ba muwala we Fatima radiyallahu anha ate nga yabasalira akiika nga Hasan ne Fatima we bali ekitegeeza nti omuntu asobola okusalira
munne aqiqa kwegamba tekirina buzibu. Al-amru fi hadha wasi' wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Ekibuzo kya kiva eri mwanyinaffe omuyita Joeli ya Ali. How do we call tauba ekolebwa ku mazambi how do you call tauba ekolebwa ku mazambi amanene and how is it done? Nti butya bwe tuyita tauba eyekolebwa ku mazambi amanene era butya bwekolebwa? Simanyi erinnya lye yawulidde tauba ekolebwa ku mazambi manene n'amatono. Oba ategeeza tauba tunnasuha yalowooza nti linnya liryawo special. Simanyi oba kyategeeza, naye ekikulu kya byonna nti tauba ekitegeeza okwenenya kuba kwenenya kwonna kuba ki kwenenya. Kwegamba simanyi yoze linnya ligamba likola tutya lyeyawulidde ku mazambi nti amazambi amanene tugakolera kwenenya kuno ate amatono tugakolera ki kwenenya kuno. Wabula ekikulu kya byonna kyetuyinza okuba nga twogera ku nsonga ya mwannyinaze oyo nti tuyitirize nnyo okuba nga twenenya. Era kikulu nnyo okuba nga twenenya. Ate era tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala asanyukira nnyo era ayagala nnyo abaddu abakola ki abamwenenyeza. Yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu yagamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Yagamba nti qul ya ibadiya ewa Muhammad gamba abaddu bange abo alladhina asrafu ala anfusihim abedibaze nabo ne bakakasa nti bakoze ki bedibaze mu mazambi n'ebyonoono n'ebikolobero. Bagambi nti la taqnatu min rahmatillah abange wadde ebe nina mbikoze naye temutukawona kusuubira temutukawona ssuubi dhunuba jami'a. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna oba gafaana gati Allah subhanahu wa ta'ala akola ki agasonyiwa. Ekikulu kya byonna ku muntu aba akoze ensobi yonna gy'aba akoze kwe kumanya nti akoze ensobi nadda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala akola ki neenenya. Era nga mu mbeera eyo ekikulu kya byonna kwe kuba nti shurutu tauba conditions z'okuba nti omuntu akola ki yenenya. Conditions ezo muzimu kuzo mulimu essooka al-i'tiraf bidhamb, okusooka ddala okuba nti okakasa nga okkiriza nti zambi wakoze eki walikola mutuufu kati weewakana mu maaso ga Allah. Nabba nayenda nakola shiriki omusajja namusibira muki mu ccupa okitegeera kati n'obanga ezambi okakasa nti walikola. Ekyokubiri seka akafaananyi kooleesaako etauba bayitandika batya olwo nnyo kye tuliko ssebo ati amazambi lyoba okoze n'okakasa mu butuufu kuba oba okimanyi bal al-insanu ala nafsihi basira omuntu yasinga okukola ki okwetegera n'okwemanya. Kati bw'oba okimanyi okimanyi nti ebyo bina byatagala nnamulungira oba okitegeera kati naye mu butuufu oyagala kudda wa Allah wo. Kati okusooka ddala kyensooka kusanyusa nakyo nti wallahi Allah musanyufu nnyo bw'akulaba ngoze mu maaso ge. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti Allahu ashaddu farhan, Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka nnyo ku muntu akoze zambi nadda mu maaso ge okuba nti amwenenyeza okusinga omuntu asudde entanda ye n'agenda n'atambula mu ddungu. Manye eddungu erifaanaganako ng'ennyanja manyi Allah gyatuwa ekyengera kyembira gye tuwangayiramu wano naye erifaanaganako ng'ennyanja nawe otuuka mu ddungu nga saidi zonna z'olengerako olengera ggulu nansi olaba olusozi lukwataganyina ki neggulu nga bulaba obeera mu nnyanja n'otuuka ekiseera nga tolina kyolaba okujja okulaba ggulu na nnyanja ng'olaba amazzi gali kubire kati n'eddungu bwe liri. Naye Allah agamba nabbi atuwa ekifaananyi n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka nnyo singa omuddu wadda mu maaso ge n'amwenenyeza okusinga omusajja akutte entanda ye ekidduka kye kibagala kye n'agenda n'atambula ng'ali mu ddungu bw'atuuka n'akoowa n'abaako wakwaki wawummulira kawummuleko n'abaako wakisiba. Naye nga kwe kuli ebyokunywa bye, kwe kuli ebyokulya, ebyambalo, buli kyonna kyayinza okwetaaga kiri okwo. Kitwale nti okutte emmotoka yo, pikipiki yo, kagaaliko, oba kyonna kyonna kyoba weebagadde. N'agamba nti agenda okuzukka lw'obukoowu, agenda okuzukka bw'ati ng'atunula w'atadde
entanda ye oba ekibago lwaki wallahi nga talina kyakola ki nga talina kyalaba kakati mu kuba nti talina kyalaba n'alowooza atandikire wa adde mabega agende mu maaso adde ku kkono badde ku ddyo n'alaba nga wallahi talina kyakkola n'akakasa nti akomye n'addawo n'akola ki atula ne yeebaka kati bwe yeebaka agenda okuzuuka kuddamu okuzuukuka ate agenda okulaba nga ebintu bye nga we byabadde ng'ekibagala kikiri awo kati mu masanyu amangi ennyo n'aga nti allahumma anta abdi wa ana rabbuk mungu kino mutuufu gwe muddu wange nzani naye nga bambi nabbi agaa nti akhta min ajli alfarah n'atuuka okuba nti akola ensobi eyo olw'obuyitirivu waki oba okusanyuka kati allah subhanahu wataala asanyukira nnyo omuddu ategeera nti mbutuufu akoze ensobi nadda mu maaso ge neyeetonda neyeenenya neyeemenya kakati al i'tiraafu bidhambi tubadde ku bulombolombo okuba nti omuntu akakasa nti ezambi yakola ki yalikola ekyokubiri annadamu ala fi'li okuba nti afunamu omutima ogwejjusa nagaa naye kakino nakola kyaki kubanga era ebiseera ebisinga ogenda ku tawuba mutuufu oba osoose kwejjusa bwewakola kakati okufuna omutima ogwo ogamba nti newejjusa nogaa kati wenfiira wano kati allah musinkana ye kino nakola kyaki kati nfunyemu ki oba kitegee ekintu kifera ekyokusatu al azm ala adami al auda okuba n'obuvumu nti kino weenenya mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala nti ogenda kukola ki kukiddamu togenda kiddira then bwekibanga idha kana dhanbu bainaka wa baina al abd bwekibanga ezambi liri wakati wo ne wakati wa muddu okuba nti ozaayo ekyo kyokola ki kyowayina kugeyana kwogerako ebigambo naye nsaba okole ki onsonyiwe kiwulira oba olina kintu kyewatwala kyewakumpanya nakufera naye nsaba sebo hakiyo yeno wafauka kulli dhalik ebyo byonna byonna esooka ddala ye ikhlaasu okuba nti okikola lillahi taala tulina gwononya kusiima okujjako allah subhanahu wa taala kakati ebyo kasita obireeta nobikola ebirala byonna byangu nga okuba nti omuntu onoonyayo akadde akatuufu koteekeddwa okuba nti okola ki okolera mu tawuba ngaokuyimukako ekiro ngaabantu hena yabuka thuluthu llaili al-akhir nga olayo kimu kyakusatu oba baada sala kati ebyo byonna osobola okuba nti obiteeka mu consideration obiteekako omulama naye nga ebyo kasita obikola egituyita tawuba nasuha olwenenya olwaki olutuufu lwonnamaddala kakati tewaliwo tawuba yawudde nti eno yamazani manene eno yamazani matono wabula allah subhanahu wataala atugamba nti watuubu ila llahi jamian ayuha almuminun abaaye mwenenye mu maaso ga allah subhanahu wataala ku mazambi gonna wallahu taala alam yeba tawuba eyo insha allahu taala jazakallahu khair ekibuzo kyakiva eri mwannyinaffe bamuyita hasfa narwanga agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hasfa ayikadde afunyemu obusungu agaye sheekh nkooyo okuwola abantu ssente kubanga bali azaamaanya ate n'abasiraamu kati sheekh kyenjagala okutandika kubasaba musingo senga zimulemererwa ntwalamu ekyo kyeyansingira kati sheekh mbuuzaamu eyo enkola ntuufu oba eri haramu remember sente sizisaba magoba mwanyinaze Hafsa allah musaasire wabanga mulimi lwaffe twogere lwaliro bayita kuluma balumiddwa bambi emirundi miki mingi naye nga busiraamu alhamdulillahi rabbil alamin tumwebaza allah yatuwa ekinga ky'obusiraamu nti bwalambika buli kimu era ne bunnyonnyola aya esingayo obunene obuwanvu mu Qur'an ya endoza 282 Bakara emalako page namba eyogera ku nsonga ya Hafsa eyo kitegeera so n'olwekyo nti obusiraamu bo bwalambika buli kimu era buli kimu kikola ki mwekiri kakati omuntu Hafsa kyabuuzaako ekyokubanga ekyo ewa mu mufiqi amateeka g'obusiraamu kibayita arrahan omusingo ogwo omulyango mulamba mu bitabo bya fiqi tolina kitabo kya fiqi kyojasanga kyawandiika emilyango gya fiqi okujjawo nga kyateeka mu babu arrahan omulyango waki ogw'omusingo
era nekirambika bulungi amateeka agafuga ensonga eyo. Kakati sisita wange kyabuuza Hafsa nti ayagala kutandika mbeera esooka ddala Obusiraamu bugamba nti ebbanja eryo lyandibadde liwandiikibwa idha tadayantum ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin faktubu, mukole ki bwe mbanga mwewoze amabanja mukole mutya mubeerenga mugawandiika. Okiraba ate wana tukana okugamba nti ku aya eddako esembayo ku peegi esembayo naga nti wa in kuntum ala safarin, bwe mubanga mubadde musangiddwa nti muli mu safaari mutambula wala mutajidu katiban, ne mbanga temusobodde kufuna muwandiisi agenda bawandiika ebbanja eryo mukola ki gamba bbanja lyammwe nti kakati okuwulangana kwammwe farihanun makbuda, then wabeerewo omusingo makbuda ogukola ki oli gwatwala gwowaayo. Kubanga wano kyandiba kituyamba nnyo nti bwe tuba tuwandiise newoba ofudde mba nsobola nekiraminga hakki yange, bw'oba oganye mba nsobola okutwala mba obuyinza mga nti banne kiki nekitwawandika twasayininga naye this time tutambula tuli ku lyato tulina n'okunoonya akapapula nga tewali neki ffenna tulina butimba, tuli basajja bavubi tulowooza naye ate olina obwetaavu ate nsobola bba okumalira kati awo tukole tutya haki yange gende bugendezaawo la farihanu makbuda. Allah agamba nti then mubeerenga muwaayo emisingo oli agutwale amanye nti haki ye senga eba tesobodde kuba nti ekomezebwawo omusingo guno weeguli okubanga ajja mu haki ye. Kubanga mu Busiraamu kaida nene nnyo waika gwa nsingo gitegeera egamba nti la darara wala dirara, tewali kukosa wadde okukosebwa. Mu Busiraamu tewali kukosa wadde okukola ki okukosebwa. Kati nze sijja kukosebwa olwokuba nti nakuwa ssente oba nakuwola ate era nga naye wotalina kukosebwa mu kuba nti okoze ki okoze. Kakati omusingo kya mu Busiraamu nnyo, n'ekyo Sister Hafsa nkugamba nti ekyo obusaze bukikola ojja kuba oli ku Busiraamu wennyini wakati nga bukola ki wozanyira. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair. Ono mwanyinafu ayitibwa Saidat Nabukenya agambe Sheikh, okusiiga amazzi ku socks kitwala nnaku mmeka era mbala ebiro bimeka? Nzambala yabaffe nzambala n'ekiro. Naam. Nabi sallallahu alayhi wasallam yasomesa bulungi nnyo ku mbeera eyo, era ekisingako obulungi ku musiraamu yenna oba okuba nti teyeekaluubiriza ku mbeera gy'aba akola ki gy'aba alimu. Bw'abanga abadde asangiddwa nti tayambadde socks, bw'aba afuna wuzo akole ki anaabe ebigere bye. Bw'aba asangiddwa nga ayambadde socks, bw'aba afuna wuzo temwetagisa kukola ki kuzijjamu, wabula abeere nga azisaako senga abanga atuukiriza obulombolombo obukola ki okusiigako. Nabi sallallahu alayhi wasallam yabeera nti akomeka, Obusiraamu bwakomeka ennaku oba ekiseera omuntu kyateekeddwa okuba nti atwala mu kuba nti asiiga ku socks. Ne bulambika bulungi nti omuntu abanga mutambuze lilmuqim yawmin ali ewaka ewuwe atudde oba ali mu kibuga kye, gamba nga si mutambuze yawmin wa layla, atwala ebbanga lya kiro lya misana miramba naki n'ekiro kyako. Ate walil musafir, so nga ate omuntu atambula thalathat ayyam bilayaliha, ennaku ssatu emisana esatu n'ebiro byaki byako. Nekyo obanga oli mu safaari okkirizibwa okuba nti osiiga ku sokisi zo ebiro ennaku ssatu n'ebiro byako. Ate bw'obanga toli mu safaari wabula oli mu mbeera eza bulijjo zino zituwangaaliramu, olunaku lulamba n'ekiro kyaki kyako. Seeka mu mbeera eyo nsobola okukibalira mu gundi mu ssaawa nengamba nti essaawa 72 n'essaawa 24. Kisookera ddala omuntu atandika ddi okusiiga, tubala tutandise okukola ki okusiiga. Kakati osobola okuva ewaka seeka ng'ogenda kutambula, ogenda Kalamujja, n'ova ewaka ng'oyambadde bulungi, oyambadde engatto zo, ovuddewo ofunye wuzo. Kubanga mu bumu ku bulombolombo bw'okuba nti omuntu asiiga ku sakisi kwe kuba nti ateekwa okuba nga yazambadde nga mutukuvu. Nazo nnyini ntukuvu lwa hadisi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam yagala da'ahuma fa in labistuhuma tahiratayn, nazambadde ndi mutukuvu. Sahaba yali yagala ayanguwa okugyamu Nabbi ng'alaba afuna wuzo atuuse ku bigere, n'ayanguwa mugye mu sokisi asobole okuba nti anabi, namuga nti azireke, nazambadde ndi
ndi mutukuvu. Kakati bw'oba ovudde waka nga olina wuzuyo n'oyambala engatto zo ne sokisi zo, otambula, tekitegeeza nti ozambalira awo wennyinnyini ku ssaawa emu n'ekitundu ate ogendagenda emmanju. Oyinza okutambula ntuuka ssaawa nga 8 oba ku asiri wuzu gye yavudde naye waka n'esala dhuhuri, oba otuuka ku asiri n'omala ogisaala then n'osooka weetaaga ogenda wa emmanju. Kakati abaffe okusiiga kutandika lwe wajambadde oba kutandika inda alhadath lwe wafunidde ki ekizuusi. Ekituufu kiri nti okusiiga kutandika okubala okusiiga wafunidde ekizuusi obwetaavu gamba wuzu yakoze eki weyakugwereddeko, ndowooza oba ntegedde bulungi. Kakati awo wotandika kati okukibalira mu ssaawa naye ddi tekirina buzibu, naye ddi okutandika wotandikidde okusiigako awo wotandikira okuba nti obala obudde obwo. Kitegeeza nti mu budde for example obwa winter okubana Allah alhamdulillah kyatusaasirako Uganda tutera nnyo okufuna winters, naye waliwo ensinga winters zituuka ne mu negatives. Kakati obudde obwo kitegeeza nti omuntu wadde oli waka osobola okukozesa chance eyo some tubaga kukaluubiriza n'obeera nti ofuna wuzu n'ojjula bulungi then n'oyambala ki socks, n'omanya nti ojja kuddamu okuzambala okuddamu ofuna wuzu ennamba enkeera mu budde bw'onaba okoze eki watandikiddeko okuba nti wuzu ekugwako. Wallahu ta'ala a'lam. Ekibuzo kino kiva olweko bw'oyogedde ku internet oba bakufunye bali Bungereza ndowooza oba bali mu nsi zeeyo. Mwannyinaffe ayitibwa Saala Nakitto agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mu biseera bya winter bwe nyambala stocks 2 oba 3 buli kugulu nzikirizibwa okusiiga amazzi ku ngulu? Naam, asiga kweriwa, in other words manyi bannafiki manyi mulina obuntuntu bungi. Kakati agamba nti bw'aba yayambadde socks 3 kuba embeera gamba kimanyikiddwa socks zino 3 yasoose esooka n'eyokubiri n'eyokusatu, kati wuzu emuweddeko. Abaffe asiiga eri yasoose ku mubiri oba asiiga kwekulaki kweri kungulu. Okudda okwanukula wallahu ta'ala a'lam nti asiiga kweri kungulu naddala zonna waba yazambadde alina muki mutukuvu oba ntegereka mu kintu ekyo bw'abanga yazambadde mutukuvu kuba waliwo okuba nti yayambadde esooka kati n'afuluma ekintu ne kyeyungira ng'alaba alinganga atayambadde sokisi taziwuliramu okiwulira naddako ne wali mu kasupamaketi n'agula ey'ekyoya yennyini okiwulira naye nga ey'ekyoya eno yennyini agenda ojjambala nga wuzu tennamuggwako amakulu akyali ki ali tahir n'agyongerako asiiga kweri kungulu laba asibidhaaleke gyayongeddeko atwadde 2 oba 3 wabanga ali ataddeko oba 10 ekikulu nti yazambadde muki sharutu yekola ki kalombolombo akateekeddwa okuba nkakola ki kajulizibwa. Jazakallahu khayr. Ekibuzo kyakiva eri mwannyinaffe bamuyita Mama Hana agambye nti omukyala bwadduka oba okunoba n'agenda ewaabwe oba ku kyeyo asigala mukyala wange mu mateeka cause it's so common these days. Ate nga Mama Hana yakibuuza ayika abuliza bbaawe oba ayagala kudduka tetumanyi nedda inshallah nedda bakibuzo bakiddemu ekibuzo kye agambye nti omukyala bwadduka oba okunoba n'agenda ewaabwe oba ku kyeyo asigala mukyala wange mu mateeka. Naam, bismillah wassalatu wassalamu wabaad. Ekisooka ddala kyetukuliza bannyinaffe awamu ne baganda baffe nti ensonga y'obufumbo olwaira erimu obuzibu bungi naye tugezeeko ensonga ezo okubanga tuzikwata mu nkwata y'obusiraamu. Obusiraamu nga bwalambika ensonga. Obusiraamu kigambo bugambo kyekifuula byonna byonna ebadde haramu okufuuka ki okufuuka halal.
onaku akulinako obuvunaanyizibwa taatawo oba mwannyoko oba muganda wo oba mutabane olwagamba nti owaaye gundi Khamis nkufumbiza muwala wange oba maama wange oba senga oba gundi olwamahirwe muwadde okkiriza kasi twogeza nokyatula nogamba nti nzikiriza khalas buli kyonna ekibadde haramu wakati wammwe kifuuka ki kifuuka halaali kakati ensonga eyo okugijjawo era eteekwa kuvaawo era ngaobusiraamu bwakola ki nga bwe twagiyingira mu nnyingira y'obusiraamu nga yetusomesezza butya bwe tulina okuba ntuyingira bwetti buteekeddwa okuba nga tukola tutya nga tugivaamu nolwekyo abakyala kye bakola ekyokunoba hatha nawu min annushuz kamu gumu muteeko ku miteeko gyaki annushuz kigamba okubaganyala mu maka ga bbaawo okudduka obuddusi byonna ebyo bigwa mu kkoba eryo omukyala takkirizibwa okuba nti ava bwa bbaawe okuggyako nga bbaawe amukkiriza ntegerekese takkirizibwa kuva bwa bbaawe okuggyako nga bbaawe akoze eki amukkiriza n'amanya n'okumanyawo gy'akoze eki gy'alaze n'ekyo kye baba bakoze eba nsobi nnene era obufumbo tebuvaawo ne bw'onaagenda emyaka 15 oba 5 ebbanga yamala ng'omusajja ono akyali mulamu era nga tayatulanga ku kigambo kigamba nti yakuta osigala okyali mufumbo era tokkirizibwa kuba nti weeteka ku display tokkiriza ku receiving applications oba okyali mufumbo owabuka musajja n'olwekyo ogenzeewa oba okyali muka musajja okutuusanga okoze ekimu ku bibiri kubanga wakoleddwawo ekimu ku bibiri either ng'ofunye information omusajja n'aggamba nti nkutadde toddange wakolaki toddange ewange ate kasitayatula oba nakosa foomu yo naye nesobola okutegeeza nti akoze eki nti akutadde kyeza mubala n'akabonero oba ekikolwa anti katoliiwo kakati akola ati ayinza okuba akutadde muki mu mutima gwe naye toli bwakutegeeza tamanya weewala kuba wadduka buddusi nga manyinasi bwakoze eki bwakyogedde wadduka buddusi oba weebuzaawo mu ngeri yo nga gyoyagadde n'obula n'ogenda kakati ye talina ngeri gyagenda kutegeera nina omusiraamu gwe mmanyadde waka nga mukyala we alinnya ennyonyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kakati mu mbeera eyo kati omusajja bw'aba akusaasidde n'agamba nti nkutadde n'akuta then awo kiba kitegeeza nti oba olina tuula idda ya musajja ono bw'obanga oli mu bakyala balwala endwala meka bw'obanga toli mu balwala emyezi emeka oyinza okuba tolwala olw'obuto bwo tonatuuka mu balwala tuula emyezi 3 oba olw'obukulu nga haidhi yakola ki yakutukawo emyezi emeka 3 bw'oba ogenze n'olubuto hatta tadaa alhamd okutuusa nga omaze okukola ki okuzaala kati eyo embeera emu esobola okuba nti ekutaaza amakulu nti kwe kuba nti baawo asikiriza n'akola ki n'akuta ekyokubiri bwe kiba si ekyo gwe kennyini n'osaawo n'ogamba nti keweeyambulire ki omwami oyo kibayita khulo ne weeyambulula omwami oyo n'omuddizaayo ki n'omuddiza amahale ge hadith eva ku imraatu Thabit bin Qais yagende omubaka nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya rasulallah baawange la atiba alayhi la fi dinin wala fi khuluq sirina kye muvunaana n'eki bweba ddiini la fi dinin si ddiini nti oba ddiini ye ali awo akweyesa ebigoye oba akola ki asala ekirevu omanyi waliwo imaani wezirinya gamba musajja asaana ebirevu oyo ngaolinanga yamulabye olwaleero bujja nga tobadde naye nga tebujja badde abeera naye nkufunye nnyo kakati naye agamba nti la atibale sirina kye muvunaana si mu ddiini ye mu ddiini musajja masha allah alayhi tasa toyekwasa mutasaala allahu akbar asooka n'ekiro kabuliya baadiya zonna zize wala fi khuluqin si mpisa ze mugonvu eri bakadde bange muzibu nnyo musajja mugonvu mukaka mulungi naye naaga nti walakinni akraha alkufra fi lislam naye nti okubanga nja kuba mbawakanya ate nga ndi mu busiraamu amakulu nti obutatuukiriza hakki za musajja oyo ate allah zakola ki ezinkakatibwako gyali okubanga sizituukiriza
kwa nabbi yatukugamba nti singa nali wakulagira kitonde kuvunamya ekitonde naye ndagidde omukyala avunamira ani kitegeeza nti hukuuku z'omusajja nene nnyo ku muki hadithi soko giddemu eyo ng'okaagadde nnyo wawa abagaana bujjuwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa nali wakulagira kitonde kubanga kivunamira ekitonde kinene waakyo nandibadde ndagira omukyala avunamire ki naye olwokuba nti okuvunamira kweyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala ekyo teyakiragira naye alina amagezi abawarabu balina mutera okugamba mu bugambo bwammwe nti allabibu bil isharati yafahamu nti ow'amagezi olaza bulaza n'ategeera kyokola ki ekitegeeza nti nabbi yalina information gyali asuulayo kakati omukyala agamba nti ya rasulallah omusajja mulungi nnyo mu ddiini ye mulungi nnyo mu mpisa ze naye nti okubanga sijja tuukiriza buvunaanyizibwa bwange obukakati bwako gyali nabbi n'amugamba nti waayi ataruddiina alayhi hadiqatahu kitegedde oli mweteefuteefu okuzzaayo ennimiro eyo gyakuwa kubanga egaali amahare webali nnyo n'amugamba nti yasobola ngenda gizzaayo sirina buzibu infact muli wayendala egamba nti waziyada kisobola n'okwogerako wawe yampa ekemu n'ekitundu sowamuwa bbiri nabbi namugamba amma ziyada fala byogamba twongeramu tetwagala muddiza ennimiro ye namugamba nti akbil alhadiqa n'agamba Thabit bin Qais namugamba nti kkiriza ennimiro yo gye wamuwa watalliqaha tatliqa omutewuta lutya kati okujjako omanyinaffe ono ng'agamba nti ye agamba yeyambuludde omusajja n'amuddiza amahale ge yamuwa namugamba nkweyambuludde kati awo abakkirizibwa okuba nti naye ebyokudduka obuddusi asigala akyali mukyala era ne bwafireyo gyali sente zonna zonna zakoze ku byegye omwami ono afunamu kimu kyakubiri oba teyamuzaalamu mwana byonna bina babireeta ffe kasabagamba nti kyali yegenda tulamula nga tumugamba nti byonna bina mubireete azimbyako eri nti ate nekino ntokke byonna ebyo tubigeraganyizza biliyoni 10 biliyoni 5 zigenda wani so bantu balina okubanga ensonga bagigoberera bulungi si yakuvaamu kuyingira bw'aba tamulinamu mwana bamwinamu omwana nga tukwatako akoota kimu kyakuna nga tukiwa omwami oyo gwe yaddukako Allahu ta'ala a'lam kitegerese bulungi ekibuzo kye kiva eri mwannyinaffe muta Maryam Zimula agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it allowed in prayers to recite Quran from behind, like in the first raka to recite Surah Ikhlas, then to the second raka to recite Surah Nasr? Abaffe nzikirizibwa okusoma mu Quran mu swala nga njiva bakita kyenyume oba mabega ogeza mu sura nesoma mulaka esooka essura esembayo ate mu mulaka eyokubiri nenkwata ku eri waggu. Naam, ekintu ekyo tekina buzibu biidhnillah, tewali buzibu akkirizibwa okuba nti akikola newankubadde nga ekisingako obulungi kwe kuba nti azarranginga kagamba bwasomye Bakara oluddako n'asoma okutandika ku Ali Imran okudda eno wansi, bw'aba asomye Ikhlas naddako Falaki oba naddako Naas amakulu n'abanga atadde naye bw'aba akikoze tekirina buzibu era tekiri haramu naye nga kiri kyekiri sunna naye nga n'ekyo tekiri haramu kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakikolako. Ibn Abbas radiyallahu anhuma atuyinza tugamba nti lumu yaliko ewa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nayimuka ekiro okusaala. Ibn Abbas naye nakola ki? Nasitukirako. Nasituka n'agamba leero luno kensuze wanange sobola kukola ki? Kukoleramu awo. Nabbi n'asumulula n'agamba n'asoma al-Fatiha n'asumula Bakara nemmanya omanye nti inshallah ajja kunzikira ku 10. Rabbana la 10 ku aya 10 n'agamba mbandi awo n'agenda mbandi awo ku 10 n'ayungawo buyunzi n'agattawo nenga kati okosi bibiri kati tasukkawo abali awo essura n'agikuba wali Rabbana la tu'akhidhna in aliyani wansi waghfir lana warhamna anta maulana fansuna alqaumi kati yawo manyi wabeerawo mutawuyo ndozo toyo kuba abantu waliwo abantu bagati nga yakizya sedda wansi kati Ibn Abbas yali mutebenkevu nnyo nti awo ne kasooka ntomedde this time amalira kubaka amalira wano bwe yamala awo n'asumula Nisa. Allahu akbar. Natandika ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum
nasoma Nisa. Kati Ibn Abbas yatuka ekiseera n'abivaako nagaa kati kaninde bulinzi Mungu anakola ki wanayita nusura yinansi okusasira ali mu kimata Nasrullah. Kakati nava ku Bakara n'agenda ku Nisa. Bwe yamala Nisa yali amanya agenda ku mavivi ate n'akomawo n'akyona Ali Imran eyabo. Kati kitegeeza nti omuntu asobola okuba nti asoma essula ey'omu maaso ate wamala nadda ku bwekityo ki esembayo wamala nadda ku yemabega. Tekirina buzibu wallahu taala alam, newankubadde nga ekisingako obulungi kyekiri okuba nti ozinansikanyamu oda wallahu taala alam. Bakama baffe abatuulize era batulaba twebaza obudde bwammwe bwemuwaddeyo tubalaba wano mukyali ku mutimbagano. Ebibuuzo bingi naye njasaba mukkirize tetukikoze lwa bubi naye mujja ssema insha Allah. Katusembye ekibuuzo kya mwannyinaffe omu ayitibwa Shamimu, ennyo eryokubiri yali etuuma amanyiso magaliwo Shamimu Love. Agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kyange kigamba nti obusiraamu kitegeeza ki? Shamimu Love. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala afuna mwagala. Amin ya rabbi. Ayagala nnyo Allah. Amin ya rabbi. Bwaba muyina Mungu amunywerezeeyo. Ya rabbi. Obusiraamu Allahu akbar, kibuuzo kinene wadde ng'oli ayinza okiraba nti ki kitono. Naye baulama bakinyonyola mu nnyonnyola nnyingi, naye abasinga bagamba nti al-Islam huwa al-istislamu lillah, kwe kwewaayo eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislam okuba nti weewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abazungu ne bakijjayo nnyo bagamba the total submission, okuba nti wenna weewaddeyo. Kubanga okuba nti oyitibwa muddu kitegeeza nti olina mukamaawo, si bwe kiri? Yesu. Kakati al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid, kwe kuba nti weewaayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wenna ng'omuddu we bitawhid, ng'okola ki? Ng'omwawula mu bwomu bwe mu foomu zizona zonna ez'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'oba nti omuwaayo weewaayo. Yesu. Wal inqiyad lahu bitaa, n'okuba nti era odda gyali bitaa, n'okuba nti okola emirimu egikusembeza mu maaso ga Allah, n'okugonda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekeka. Wal khulus min ash-shirk, n'okuba nti okenenukamu konna konna akayitibwa okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-Islam. Okuba nti weewaayo eri Allah subhanahu, kiba kitegeeza nti ogamba nti la ilaha illa Allah, tewaliwo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa. Bisinzibwa bingi, waliwo abasinza ensozi, waliwo abasinza ente, waliwo abasinza emmese, waliwo bingi bakola ki? Naye abaffe ebyo bino bisinzibwa mu butuufu la bimaana la ilaha la maabuda bihaqqin, tewaliwo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa Allah, okujjako ani? Owekitiibwa Allah jalla waala. Kitegeeza nti wa hadhihi kalima, ekigambo ekyo kituyingiza mu busiraamu kirina empagi mmeka? Biri. Annafi kisooka ne kigaana nti tewaliwo kisinzibwa mu byonna ebiriwo. Wekimala wal ithbat, empagi ey'okubiri al ithbat, ne kikakasaawo ekisinzibwa nga kiri eki? Huwa Allahu jalla waala. Kati al-Islam kisooka kuwakanya then nekinywezaawo. Ekinywezaawo ekimu ezo empagi ebbiri eza la ilaha illa Allah. Kati al-Islam Sheikh onoosonyiwa guno mutawaane waffe wano e Uganda wo ekinnemi otegeera essaawa eno waliwo abayagadde otulaga nti shahada eno nafiyo eyo gy'otutegeezezza bo bagyerekereza ne baleeta ithbaati yokka. Mu kifo ky'okugamba nti la ilaha illa Allah, bo bagamba nti Allah Allah Allah, kulaga nti omu ku bo nali mundi naye yaŋŋamba nti mwe mukola ensobi muwakanya ate omwana mwaga okulaga nti mukkiriza, so nga mukulembeza kwammwe okuli kulaga nti byonna ebiddako tebiriiyo. Allah mulungamye. Amiina ya rabbi. Ekisooka ddala kiba obuzibu buba mu kigambo bakinajja bulungi amakulu naye muba mu
obuzibu bwa mu kutegeera kwe aba alina obuzibu muki su'ul faham kati ako naakavunula otya okutegeera obukyamu oba obubi mu njogera oyinza okugamba nti envumye naye ate tuka okuvuma gamba entegere eba neesulifumu kitegeera kubanga eki kigambo min asalib al arab muzimu ku makubo abawarabu ge bakozesa mu lulimi lwabwe kuba olulimi luno lwaki allah subhanahu wa ta'ala yalulondera Qur'an nabanga agissa mu lwarabu nti lulimi tewaliwo olulimi lusobola kulwegezaamu obugazi bwabwo n'obusonda bwalwo kati min asalib muzimu ku njogera z'abawarabu kwe kuba nti bw'oba oyagala ekintu kibire nga kyeyawulidde ekintu kimu kyokka eyo emu ku mbeera gy'oyinza okukola ki okuyitamu nti osooka n'oggyawo buli kimu kyonna n'osaanyawo buli kimu then noyita n'onywezaawo kyoyagala kibire nga kikoze eki kyeyawulidde kati kyekiri mu kigambo omu yali akyogeraga nti abakyala bonna babi kujja ku maama wange okitegeera kakati ekyo ne mu nnimi zaffe otusobola okuba nga tukyeyambisa okiraba kakati kyekugamba nti la ilaha illallah tewaliwo kisinzibwa mu byonna bihaqin taban mu butuufu then illallah oluvannyuma n'onywezaawo nti okuggyako allah subhanahu wataala kakati al islam okuba nti omuntu kwita nti oli musiraamu kwe kuba nti oli mweteefuteefu okuba nti weewaayo wenna omuntu ogamba nti oli musiraamu ne bagamba nti allah agamba bwati omubaka agamba bwatinoga nti ate nze ndaba anta man gwani okutuuka okuba naawe olaba olaba mu bigambo bya nabbi nabbi ayogera naawe muwanda mukamwa allah ayogera kyeki allah kyatuga mu suratul ahzab wama kana limuminin wala muminatin idha qada allahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyar tigamba tekiri kumukkiriza sensonga musajja oba mukkiriza muki mukyala idha qada allahu wa rasuluhu amran singa allah n'omubaka baba balinaako ensonga yonna gye basazeewo ate an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ate bo ne bagamba nti ate nze gwani bw'ova buga nti iyaka naabudu gwe gwensinza allah gwe wekka bw'obanga nti abdullahi wa rasule ndi mudwala era mubaka we omuddu bw'ati bw'akola nokyo obusiraamu tugambye nti omuzungu yagamba nti the total submission to the will of allah subhanahu wataala okuba nti weewaayo olwewaayo olusembayo nti amakulu kyonna kyogenda okukola olw'okuba oli muddu olina kusooka kumanya nti kino kyo mukama wange akyagala atya olina otwala obuvunaanyizibwa okutegeera mukama we akyagala atya allah akyagala atya omwaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam kisomesa atya si kubanga okikola mu nsobi ate mu kifo ky'okunoonya obulungi newekanganga okoze eki osobeza ensobi walinqiyadu lahu bitaa n'okuba nti odda gyali eri allah subhanahu wataala ng'oyita mu mirimu egikufuula omugonvu eri allah subhanahu wataala walkhuluusu min ashiriki n'okuba nti okeranukamu embeera yonna erimu okuba nti ogatta ku allah subhanahu wataala si nsonga omugasse fi rububiyatihi mu kutonda kwe au fi asmaihi wa sifaati oba omugasseeko muki mu mannya ge n'ebitendo bye oba fi uluhiyatihi oba mu kumusinza egyo gyonna emiteeko egya tawhidi nga bwe gimanyikiddwa oteekwa okuba nga gyonna ogezaako kulaba nga exercisinga the highest level ey'okuba nti omwawula mu mbeera ezo zonna هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سوى الله سبحانه وتعالى تصني ويتسبزا آمين يا رب أتساسره آمين يا رب جزاك الله خير ويبدي مغاندو في دكتور إبراهيم جعفر مغيوا yabadde omusomesa olunaku lwaleero tusaba allah amwongere okumanya okutegeera era akkirize ekyasobodde okututuusaako mu ebyo yasoma ku ddiini yaffe asigazzayo ebintu bibiri amalirize ekintu ekisooka dokita ogenda tubuulya woosangibwa olw'ensonga nti wano tubaddewo ne baganda baffe juzi twaliwo ne sheekh mubiru siddiq alina ekibiina kya hijja n'umura kyatwalyawo ne tuvuga n'akinyonnyola abantu ezimu ku nkizo z'ekibiina kya Thuraya tezikugira misbaha byaziwa Thuraya yawa misbaha ekyagana nesibudde bwe yogeddwako misbaha olwaleero andi wooli nsojjoogerako ekyo kimu ekyokubiri so oba oyinza okuba olina gy'osomesa muntu n'agamba nti dokita weka muwe mutabani wange amusomese nawe so tutegeeza wadde ekiseera kati tetuli mu kusomero naye omuntu akitereka wegana ggulwawo
omwana namukwasa kwegamba ekisooka badde otegeeza ki gamba gyensula wosangibwa mu mbeera y'okuweereza obusiraamu. barakallahu fiika wa jazakallahu khairan. amannya gategerekese nze Ibrahim Jaafar Mugerwa nga nkyali muyizi nakadda ku ttaka lyaffe lino erya Uganda malize emisomo gyange naye nyinza okwasitira nnyo okulabika olw'okuba nti sinnatuuka nnyo ku level yakuba nti ndabika nkyali muyizi nange nkyetereeza inshallah taala. kakati mu mbeera eyo nti olw'okuba nti nkyali muyizi sinna nnyo okutandika nnyo okuba nti nkakaalukana wanne wali naye nga mu kaseera kano ndi musomesa kubanga era ye risaala ya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam tutambulira mu buufu bwe ana waman ittabaani buli yenna aga nti amukkiriza kamaze okutegeera abalina okuba nti akatuusa kulala. ndi musomesa nga nsomesa ku Islamic University mu Uganda Kampala campus Kibuli mu faculty ya sharia department ya sharia faculty ya Faizo. Then being it bwebasoma ku weekend ebiseera byange ebisinga nti yabimalira ku ssomero lyaffe gye bayita Asim Education Center eriri ku Muchina Road e Buyala wensinga okubeera awo ennaku ezisinga obungi. tulinawo essomero erikwasa abaana Quran nga tutwala abaana bamaze P7 n'okudda waggulu P7 senior 4 senior 6 n'abali ku university tera okuba nabo. temukwata bannassale abannassale tubalina naye nga si mu Qur'ani wabula tubalina mu curriculum tubasoma essomero tubalina right now tulinawo nassale okutuukira ddala ku P3 yesebo. buli mwaka tugenda twongerawo ekibiina kimu kiba kitegeeza butegeeza nti inshallah omwaka ogujja tujja kubawo ne P4 so kati okusinga bwemalira obudde bwange so barakallahu fiik ndowooza nti ntegerekese mu nsonga eyo. jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ssebo totubulidde ku misbaaha kuba wagyogeddeko olowooza wiiki ogina gy'obimanyiiko. Misbaaha kirungi nti misbaaha ettaala eryo fiizujaaja nga ziri mu kirahuli kyalyo. Misbaaha gamba kitongole kampani eyeewaayo okuba nti yeetikka obuvunaanyizibwa obutwala obukulembera abaddu ba Allah okugenda okutuukiriza empagi eya hijja ne umra. eya hijja ne umra kyamukisa mulungi nti ndi director wakyo wano Seeka Khamis Omuggalanda era nze omu ku baafuna omukisa ogwali mu trip yaabwe yasooka ntunyumirwa nnyo gamba ne tumanya nti misbaaha nayo yese misbaaha yadaina mu ekiro egamba ekigendererwa ekirala kwegamba yatumulisiza bingi byali muki oba oliawo mu nzikiza. Misbaaha basajja Allah subhanahu wa ta'ala batwalirawo Amin ya Rabbi kubanga ffe abalozaako twegomba bwegomi nti Mungu senga sasa tunetuddamu netukola tutya netutambula netuddayo nabo kubanga batuusa ku bingi sawa Allah subhanahu wa ta'ala baweemu obulungi. Right now kyenkakasa nti waliyo lwabino ebyazzeewo naye wabaddewo trip eyadde suppose okuba nti ndowooza mu kaseera kano yandibadde gyeri oba naye olwabino ebyazzeewo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala twanguyirize biveewo mudde musajolinge ate abasiraamu bwe banaddayo okuba nti balambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga tewali kubuusabuusa yenna aba yagadde okuba nti akulembera ogenda mu bifo ebyo sibuusabuusa nti murekomendinga abeere nga atambula ne misbaaha ebeere nga emukulembera kubanga director w'ekibiina ekyo alhamdulillah wankiza mu bintu bingi nti ekisooka omusajja awangalidde mu bifo ebyo ebbanga ddene si kuwangaliramu ng'ali mu kubikola bitabo byokka wabula nga experience gyali nayo mu kuba nti aweereza abagenyi ba Mungu mu bifo ebyo nnene. Ntegerekeka bulungi kati ekyokubiri nti akyali muvubuka gamba egyo emirimu gyetaagamu. Ibn Abbas yagamba radiyallahu anhuma yagamba nti abayi mwanguyirize
emikolo egyo hijja n'umra kubanga nabbi saa sallam yatuuka okuba nti agiyita jihaadi kyala bagende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam mugamba nti ya rasulallah tuli oyogera nnyo ku jihaadi hal ala nisaau jihaad naffe abakyala tunaye jihaadi yaffe naga naam tekiri munakubuusabuusa kituufu mulina jihaadun la kitaala fihi etaliimu kola ki kuyisiŋŋanya bitala wa misayus alhajju wal umra hijja naki kakati sebo jihaadi totwalayo bakootakoota kati kiri kiti ate wabanga kulembedde ennyinnyini yakootakoota kati bweŋŋamba nti direkita wakyalina enkizo mu bintu bingi nti muvubuka nga kiba kyetaagisiza kudduka ajja kudduka mba ndowooza nti sisobeza n'olwekyo nkubiriza nkowoola abayinza okuba n'obwetaavu okugenda okuba nti mulambula ebifo ebyo nti teweesubye mukisa kozesa misbah inshaallah ejja kukulembera bulungi biidhnillah sigamba nti bo batuukirivu bali perfect kubanga ekyo kiyisigaliza alkamal lillah obujjuvu bwa allah subhanahu wataala naabo baba yagadde mbaddu be kati fenna fenna tukola ensobi naye ate n'ensobi zikirana nolwekyo misbah tugirikomendinga kikumi ku kinnaakyo jazakallahu khair ensonga emu ssebo gy'obuzaayo egenda kuba yadduwa naye nga sinabagituusa kantegeeza ensonga bbiri abatuwuliriza omu abuzaayo n'ekibuuzo musajja atugambye mbwasoma nti wamuyise dokita kankibatangaalize muganda waffe onabo tutwana okulya leero nga omuwidde agamba nti nyinza okuba nalwayo e Saudi naye mbakakasa sinaye gwe mmanyi wakubiri ku lwayo nga ye ku buwangazi bw'emyaka 16 agimaze mu bitabo Saudi tusaba Allah ateeke baraka mu byasomye yasoma degree ye ne masters ne PhD mu faculty eya sharia e Saudi mu university emanyiddwa nga Medina International University nga ye munnayuganda okubiri oluvannyuma Dr. Rashid Semuddu okufulumya mu eddala mu faculty ya sharia ekyembadde nsinga okwagala balina essomero we basomesaako department ya fiqh mu nsonga ekwatagana n'essomero lyabwe ne Sheikh Mulaba Muta Muhammad Kisekka woba oyagadde okunoonya ku masomero ga Quran y'omu ku bagiweereza abo abasomesa ba Quran ndi muyizi we ekyo sikirumamu oddaajuriza agakulaba oba nnyina omuraja nti mwaba fiqi mugamba naye yansomesanga sawa Allah akkirize ekyokubiri tuddayo ku nsonga gye twayogeddeko eya Thuraya ekwagala ogiwe singi 10 olunaku omwaka gy'emitwalo 36 nja kukusaba oyanukula ensonga eyo bw'olina obusobozesa kati ku ssimu yo buteeke ku ssimu gye tukusomedde 0705 emirundi 3 mwenda emirundi 3 0705 111 nsaba Allah tuteekemu abo abajjukizi b'Uganda batunda mu bisinga obulungi sijja sussaawo naye abakulembedde ssebo muganda wange babadde nga basomera ku ggwanga lyaffe edduwa inshaallah nja kusaba osaba edduwa inshaallah tuggalewo mukadde wange alhamdulillahi rabbil alamin اللهم أنت الله الواحد الأحد آمين. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد آمين. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد آمين. أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد آمين. أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق آمين. والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين والمسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنا الوباء والغلا ومن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام
والكورونا آمين. ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. آمين يا اللهم إنا نعوذ بك من البرص آمين. والجنون والجذام آمين. ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. آمين. اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم من مات منهم فتقبلهم في الشهداء آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح أحوالنا وأحوال إخواننا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا في كل مكان. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله